Yes, nkulamusizzaako kuliko obwakedde mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuwuliza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Jeno muhoozi Kayini Lugaba avuddeyo ne yeewaana ku kye twabakoze nkakasa tebalidda baani bayogerako. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali e Bulaaya ali emitala w'amayanja ayagenda okupakasa webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Naawe nkutegeeza nti agala otweyungako yena wali wansi kirira awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo osobola okufollowinga byonna bye tukola. Abasinga bambi mumanyi okuteekako ne mulaba ne muwuliriza kyokka ne mwerabira okusubscribinga. Kitegeeza bw'otabusubscribinga oba togenda kuddamu tulabako omulundi mulala nate gwe mukwano gwange ali eyambuliza. So subscribinga tusobole okuba nga tujja ku wallpaper nga tukuleetera information gwe buli kadde mukwano gwange ali eyambuliza. Jeno muhoozi Kayini Lugaba okuva yali tweetinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ennaku zino obubaka abuyisa bannamawulire. Yafuddeyo mu meeting gye baakoze olunaku olw'eggulo ne yeewaana n'agamba nti nno kakati eri mu DRC mu Democratic Republic of Congo mu buvanjuba temugenda kuddamu kweraliikirira wadde n'omulundi n'ogumu. Nammwe bannayuganda adde bakakalabizaayo emirimu gyammwe mutandike okugenda mu maaso n'okukakalabya emirimu gyammwe mugitambuze eyo yonna yonna mu Eastern Democratic Republic of Congo kubanga olw'ensonga neemubuuza mukwano gwange ono Flex abayeekera ba ADF twabalinnye ku nkandaggo twabafugazza bonna ne bateekako kakoola tondeka nnyuma. Abasinga abaakwatibwa twasobodde okuba nga tubakyusa twabakyusiza era kati tebakyali bayeekera ba ADF wadde n'omulundi n'akamu n'akeddagala era tebakyajjukira na nkwata ya mmundu tebakyamanyi wadde kunyiga ku trigger wabula kati baafuuse batuuze ba civilian abagenda okuba nga bagenda mu maaso n'okukakalabya emirimu gyabwe. Okumanya twabafunzizza emirimu mu Eastern Democratic Republic of Congo gitandise okuddamu nga gikakkalazibwa okugeza nga amasomero gatezemu okuoperatinga amakyaki gazzeemu okuoperatinga abantu basinza misana na kiro paka kuwulira bubi. Enguudo zizzeemu constituensingibwa enguudo zitandise okukolebwako ezaali zeetaaga okuddaabiriza tandise ziddaabiriza kati buli kimu kiri malembe. Amasomero gazzeemu okuoperatinga lwa nsonga emu tukoze bwezigumbirire okulaba nga tufuggaza omuyeekera wa ADF omumala mu kitundu ekyo ekyebuvanjuba bw'eggwanga erya Congo. Abagambye nti ebyokulabirako mu biraba wano entalo nnyingi ze tulwanye ffe nga aba UPDF tetuyinza kulemererwa era abayeekera ba ADF kyekyabaviriddeko okuba nga batulitiitinga newankubadde amawulire gafulumye nga muhoozi atugamba ebyo naye amawulire ejjukira gafulumye nga galaga nti abayeekera ba ADF lipooti yafulumiziddwa n'ekitongole ekya United Nation kiraga nti abayeekera ba ADF bakyaliyo era bongeddeko ne ku tekinologiya gwe badde bakozesa era nabalaze nga drone ze baafunye eziriko surveillance cameras satellites saako n'ebissi zibyetikka okusobola okulaba nga zaataakinga nazo omulabe waazo. Kati ng'ekitongole kigamba ku mulundi guno kigenda beera nnyo kizibu nnyo okufugaza omuyeekera wa ADF kubanga equipment ze yafunye zina new tekinologiya azisobozesa okuba nga zifunza omulabe waazo okusobola okulaba nga bafunza territories zonna abayeekera ba UPDF we babeera bali babalumbye. Bagamba zino drone tezikola bukozi surveillance nga cameras wabula zeetikka ne ammunitions okusobola okulaba nga zeedifendinga oba nga zaataakinga enfo z'omulabe waazo. Kati ate Jeno muhoozi Kayini Lugaba ye olunaku olw'eggulo yavuddeyo neyewaana n'agamba abasajja bali tweetinze abasajja twabafunzizza abasajja kati bakyalina mirembe era twabagobyeyo yonna mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo. N'agamba ate seeyo yokka neemugendako ekalamojja abayeekera abaaliyo entalo zonna twazigoba mu kidepo eri yonna mu National Game Park yonna twabagobayo. Kati emirembe giri eyo wetwagenda e Somalia mwatula bye twakola era olutalo twaleka tulunyinyiikidde ng'era tubadifeetinze. Kaakati munzikirize nzigalewo enzigi za meeting zonna ezikwatagana ne mission sujja
ebibadde bigambo bya Chief of Defence Force ye n'omuhoozi Kainerugaba gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ng'olowooza ki ku mbeera eno nga lipooti efulumizibwa eno mu UPDF ndala kyokka n'eri eva mu kitongole ekya United Nation nakyo kirala kitegeeza ki gwe nalina akakalabiza emirimu gy'omusaidiza eyo wandisaanye okuba nga ogenda mpola nga weegendereza kubanga ebyamawulire biba bizibumukko kubanga wano oba ositwagolingana bulamu so buli kintu ekivaayo nga kyakwewaana nga tekirina puruufu kyandiviirako omuntu gwe nga ggwe civilian okubanga okasuulamu akaba sinakini n'obulamu okubanga bugenda awo ekifaananyi kyenkulaga gye n'omuhoozi Kainerugaba ng'alina bajaasi ba UPDF abali ku training nga bagezaako okulambika okulaba obukodyo bwonna bwe bakozesezza okulaba nga bafugaza omuyeekera wa ADF gwe mukwano gwange ali eyampuliza naye kyenjagadde okutangaazaako nti waliwo misinformation eriwo okusinziira ku eva mu United Nation endalamuko ate ne meeting ne information gye twafunye mu meeting nga muhoozi atuuzizza meeting okulaba nga aggalawo meeting zonna eza mission eno eza operation Sujja byanjawulo mukko kutegeeza badde ku Yugi Update TV nga kusinzira okuba nga otuwuliriza era oli muwuliriza mulungi nnyo webali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era kigenda mu maaso n'okubiriza gwena mukwano gwange atannaba kubeera nga osubscribinga ku Yugi Update TV nti bingi by'osubwa tolaba bulabi wabula okkirirako wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko mukwano gwange kijja kuba kikuleetera akadde ako kakoneko obubaka bujja kuba nga bukuyambako nnyo okumanyisa nti no waliwo information gye weetaaga okumanya jjukira ffe tutalaga eggwanga lyonna mu East Africa saako n'ebyetaagisiza mu buvanjuba mu bugwanjuba yonna lisobola okuba nga tukutuusaako obeere ng'oli updated gwe mukwano gwange ali yampuliza tubaagala nnyo mweraba mwebale kwekumira ku mayengo gano